Emboozi gye nnyinawo ya mukulu bamuyita Prince Omar. Omukulu ono mu ntandikwa ya wiiki eno yali mu ntandikwa ya wiiki eno yalina press conference gyesobola okuba ate ng'akola ng'alina management gy'agasseeko gy'afunye era nga manager gwesobodde okuba ate ng'afuna bamuyita Arafat ono ya managing omukulu gwe bayita Fefe Busi kati yamugasseeko. Oyinza okwebuuza mwana mulenzi ono Prince Omar nga mbadde simuwuliranga kendo ng'agikubira ddala nendowooza abakulu tebannakkiriza nti mumutegeere akadde we kanaatuuka kati yakyusiza ku management alabe alinawo ennyimba ze yakola ne Lady Andre yakolako ne John Black alina ennyimba nyingi zasobodde okuba ate ng'akola akozeeko ne Lydia Jasmine endonga agikubye ne tennavaamu ggumba eyinza okuba wakyaliwo ebikyaganye kati omukulu ono yategeeza ku management empya gy'alinawo ne byatandikirako wabula management yafunye bamutegeezezza sooka ova embyentalo bino ate batugamba nti Grace Khan wamuzaalamu agambye Grace Khan simuzaalangamu wadde n'akamu namugamba ajje tugende ku DNA n'agaana yadduka misinde. Grace Khan ng'alabye omukulu wuuno oba ayisaawo bino naye omukulu wuuno Prince management empya erina ate nayo byeyagaliza brand ya Prince Omar ekole ate inenge byenjagala inenge gyeyagala ebikolemu ba Prince Omar badde obikola wote kati nga naffe otuzengo nga tuli bapyaji mu bulamu kati bikire wote ne wote. So for that reasons I had to postpone and leave this year. Ati yatiddemu anedda bambi olaba bambi management empya yo yasanze brand ate kati yo naye ina byetesaganya mukulu oyo era abategeeza nti omwaka ogujja agenda baterayo ekivvulu wemba mumutegedde oba temunnamutegeera kale munamutegeera kuno mbu Grace Khan yali amusibako kale olubuto ayogedde ku nsonga bannamawulire bategeezezza ku nsonga za Grace Khan agamba Grace Khan yamugamba ajje ku DNA n'agaana ate Grace Khan yaddeeri ng'ayogera mbu nazaala mu Prince Omar Prince Omar amanya ge bayita mukose umalu aveeyo mu Eastern endonga agikubidde ddala akasente mwekali nendooza abakulu tebannakkiriza endongo gitegeera agamba bwati ku Grace Khan naate ekibaddewo kyonyiza ogamu ekiri ku saidi y'abakyala kugamba nze Omar munno saagala kufa ku baana ate munno ate Omar yalina embuto n'azigira wetu. That is very wrong. No. Era n'omuntu yakula ekyo yali Grace Khan osanga ajjasi yali tanishinga linnya lyange kubanga unawulira ekintu ekyo manyize nkwatanya ebintu byange mpola kubanga obuyambi natandikirawo muwerawo straight obuyambi instantly obuyambi amala obufuna ne mugamba muleeta omwana tutwale ku ate it has been a couple of while ate ngamba leeta omwana oyo tutwale ku DNA old management yange naina when I was working with Trigger mugamba leeta omwana oyo bagenda mukole DNA yani wabawo kwetawetamu ne ngamba munange toba manager ala fawazze management empya kyesookeddeko ngamba bagaya buli management empya kyekola so ebintu ebyo nabyo ebiri mabege I think yamugamba nti omwana siwe ate namuwa obuyambi ne Prince Omar tuzanyirako Grace Khan ne Grace Khan ndowooza ensonga zino yali wadde azijja mu mawulire balwanira muno nsonga zino Prince Omar kyagambye nti agambye nti Grace Khan amwesibako bwesibi nti lwakuba alinamu akasente sina mukwana Grace Khan si mukazi wa Grace Khan wanyuze anedda anti kati DNA ekigireeta wabukakafuna kwa reality okitegeera nawe kenyini kanku example omanyi kwa abasajja gyenovera gyetambulira abasajja omukyala ayinza ovaayo n'ayatula kubanga katika omuze kanza omulimu gwenkola n'agamba omwami oyinza omwana ono gwenina we because he has been spoken with publicly. Prince Omar wuno akyalemedde ku Grace Khan taddamu mwesibako ate n'omwana oyo nkitega musi wange kigenda muluma nnyo nga yamukuzizza ate n'alabanga muli ate yamusiba ku muntu ate amuliwe kijja mukyatamentinga omwana oyo okitegedde. It is a civil matter not to put into camera but to use common sense and go and do what is right. DNA munaye tusabi twamwegaira tutikole n'agaana netumugaba bambi kama no DNA a couple of times she has refused to do the DNA so that means era simulinako mukwano gonna olayiko ka video ng'ositudde omwana kamala kamugenze ku DNA nedda nina baganda bange bannya abato so situ abaganda bange nga ndi malwaliro mangi nnyo osanga bankwata video ndi muyimbi nga nsitule muganda wange nga mututa bamukebere ye bange nedda tabiriko Prince Omar bobuno bwaka bwawadde Grace Khan aleme okuddamu okumwesibako anoonye taata w'omwana omutuufu
bantu baffe kuba naive nakukozesa bantu banaabo kibi nnyo. Tolaba muntu olina ogamba munno alina kino kati nga wa kirina kamuzanyezanya gundi oti mujjemu kino kibi nnyo. It is very wrong. You get kyenyiza okugamba ekiriwo siga muno babikola ate muno samu ebintu bino bikolewa ebogera nate media eno can post about anything. Omuntu asobola okudda ina post n'agamba Omar this nateka kumanya this and this and this. It is everyone has a right on their social media platforms. Naye ate nze kyemanjagala njogere nga kyenjogedde nga nzakyogedde ate nga omukulu yoyo bamuyita Prince Omar yakuba obuyimba bungi nnyo kano kakuba nako katambula naye